The newsroom, where untold story is revealed. Agenda maaso n'okubeera ng'otulaba ku Beyond the Newsroom webale kubeera ng'ate ogoberera ensonga zonna nga wezigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Tugamba nti wano wetusinziira okubeera nga tukuwa ebyo ne bigenze maaso n'okubeera nga bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati nno musajja mukulu amanyikiddwako nga Dr. Kizza Besigye akombiye kwelima n'agamba mu myaka nkaaga gye twakamala mu ebiri nga tulina ameefuga oba kye twandiyise independence tetusaanye kubeera nga tugiselebrating olw'ensonga tetuli independent ebitongole ebitali bimu na bimu bikyagenda maaso n'okubeera nga biri mu nkwawa z'omuntu oyo ssekinoomu. Kaakati nno omusajja mukulu amanyikiddwa nga Mugisha Muntu ono n'avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga alangirira n'agamba ye si wagenda maaso n'okubeera nga akkiriza embeera eno era ssaawa yonna asala eddiro nadda kuba opposition yono nno alangiridde ekidako kyeki byonna mbikuleetedde olwaleero agambye ekimala tukooye oba oliawo ejjoogo lya mwami Museveni. Kakati mu ngeri y'emu Dr. Yegase Lukwago omuloodi w'ekibuga Kampala avuddeyo n'ategeeza nti eggwanga lyattu Uganda ku myaka amakumi enkaaga mu ebiri gye tumaze nga tulina obwetwaze tugenze mu maaso n'okubeera nga tusomola n'okubeera nga tudibaga ssemateeka. Ono n'agamba ebyo byonna bikoleddwa myaka ana mwami Museveni gyagenze mu maaso n'okubeera nga afugiramu eggwanga lino kwe kubeera nga ssemateeka adobonkanye okutuuka awo. Njagala nkuwe vidiyo eno ate ya Mugisha Muntu osobola okubeera nga obiraba naki kyagenze maaso n'okubeera nga ayogerako obola n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Nkusaba vidiyo sooka ogimpere like mwatu etambulire ddala etuuke ate ku buli muntu yenna ali eyo. 3 steps forward 2 steps back. Oluusi tulabika nga abantu abagenda ku mulamwa ate ne tubuvaako. Kati stage gye tuliko tetuli ku mulamwa. N'olwekyo tuteekwa okukikolera okulaba nti eggwanga tuliza ku mulamwa. Olaba okukaaba okuliwo abantu abanyigirizibwa mu ngeri zonna abanyigirizibwa ku bintu abalinga ebyo eby'amataka. Abantu bangi abanyigirizibwa mu ekyo abanyigirizibwa mu byobufuzi okulinyirira kw'eddembe ly'obuntu ng'omuntu tasobola nagenda mu kooti n'afunayo ki obwenkanya kubanga kooti esinga obungi za nguzi ate endala omuntu anoomya obwenkanya nga kooti tezeesalirawo nga kuliko azibeera emabega nga bateekako okutiisatiisa ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Emabega omuntu tokiraba naye ng'eri emabega nga magistrates nga judges basalawo emisango nga tekivamu kutegeera kwabwe oba ensalawo nga kiva mu ntegeera yaabwe ey'omusango naye nga bakolera ku orders kubanga ebintu ebinjabira ekyo bintu byakweraliikiriza. Mu ngeri y'emu Mugisha Muntu ayongedde n'ategeeza nti amawanga agalinga Uganda agegenda maaso n'okubeera nga gatambulira mu mbeera eno gagenda maaso n'okubeera nga gasinkana obuzibu buno bwe buti. Naye bwe tusigala nga ebintu bikolebwa mu ngeri gye bikolebwamu mu maaso eyo tusobola okufuna ebizibu kubanga bulijjo mu nsi yonna si Uganda yokka bw'olaba abantu abali mu security nga bayingidde mu bya politics ate ne batabiyingira mu ngeri y'okuzimba n'engeri y'okuteekako obwerufu n'ebintu ebyokukola ebintu ebikulaakulanya eggwanga ate buli muntu nenyumiriza mu ggwanga lye naye nga bayingirire ekibavuga self-interest bulijjo eggwanga amawanga gafuna ebizibu nawe no tekujja kubaawo enjawulo mukozi nga kubaddeko change of direction batuuse ne bazza ebigere emabega oluusi nga va mu pressure n'ava mu bantu era kyekisinga obukulu n'olwekyo abantu batya basigale nga bakyayo ebintu babiteeke mu
mu Lukwago tulabe ntuzimba enkola y'obwerufu mu ggwanga si kintu ekyangu naye nga kisoboka nga ne wakuteekwa kubawo abantu abatatya abasigala nga boogera nga bakola nga bazimba okutuusa lwetunaatuusa mu kiseera kisobola okufuna emirimu mu ggwanga. Beyond the newsroom nkujjukiza nti no tuweka like mwanatu ate video yedduka emisinde bw'ogiwaka like oba ogiwadde muliro ogugitambuza ne gugituusa oba olyawo ku muntu yenna eyo gy'asinzirira. Kakati ate Dr. Kizza Besigye afuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'avumirira engeri President Museveni gy'akuttemu eggwanga lino era ng'agamba mu myaka 62 nga twefuga tetufunye oba olyawo amawanga amalala nga bwe gali ate era n'eggwanga lyattu Uganda nti President Museveni ayongedde okubeera ng'alinnyika wansi mu ttaka. Kambikuwe nabyo obirabe. Ogwa 62 nga bafunye obwetwaze zonna zakwewolewa 10 ku 10 kusasula amabanja ag'emabega nazo tezijja kuggwayo tujja kwewolerako n'endala kusasula amabanja ge baamala dde okulya. So omwaka guno buli ssente yonna etambula mu gavumenti ne ze bategeseemu omukolo guli busiya ze bagenze busiya kulya bazeewoze ne ze bataddemu amafuta okubatwala ebusiya bakoze eki bazeewoze. Omusaala gwe baneesasula omwaka guno gwonna gwakukola ki gwakwewola. Mwami Museveni ye pulezidenti ndowooza yekka kati ali mu nsi yonna eyeewola okwesasula kubanga omusaala gwalya buli mwezi ajja kukola ki ajja kwewola. Buli musaala gwanaalya buli mmere eri ku mmeeza ye ajeewoze ku ki ajeewoze ku lwaffe yeewoze emmere gy'alya leero tugenda kusasula bbanja. Teri ssente yonna bw'olaba oluseregenye lwa mmotoka zatambuliramu zonna zakukola ki kwewola. Bw'omulaba mu nnyonyi ng'ayita waggulu manya nti akoze eki yeewoze. Ne baminisita be bwe batyo ne ba MP bonna bweki bwe batyo ssente ze banaafuna zonna zakukola ki zakwewola. Ye budget gye baayisa tibagenda kwewola tibagenda kwewola omwaka gwonna. Awo we tutuuse luvannyuma lwa myaka meka 62 era bannayuganda nasanyuka nnyo singa buli gwonoolaba nga yeewoze ssente ku lulwo ng'aze kukubuulira kino na kino omufuumuulirewo mugambe bawalooze kukuleetera mutawaana kwewola. Bwe mulamu mwagwe tulina okutambula nabwo nga tugenda mu maaso. Kati ebyongo bitadde ku mabbali Dr. Kizza Besigye ebigambo bye then omuloodi wa Kampala Yegase Lukwago onenno nga munnamateeka omukenkufu era nga constitutional lawyer agenze maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ku myaka 62 Uganda gyemaze bagenze maaso n'okubeera nga balinnyirira ssemateeka n'okubeera nga bamuvoola nga buli mwaka oguyita bongera okubeera nga bamukyusiriza n'okubeera nga bateekamu ebyo oba oliawo bitasaanidde ng'agamba nti ssemateeka mu nsi ez'enjawulo ezikulaakulana ziba zigenda mu maaso n'okubeera nga zimukyusa okubeera nga atambulira ku mulembe nga bwe guba gule naye ng'ate waneeno mu ggwanga lyattu Uganda si bwe gutyo bwe guli. Ebigambo bya Dr. Yegase Lukwago bibino kambikuwe nabyo ogere maaso okubeera nga obiwuliriza. Mu myaka 62 ekyobulabe ennyo eri eggwanga twali badde ne ssemateeka nga twamufuna omulundi gumu mu 62 nga tujja tumukyusa mbukyusa ng'ensi endala bwe zizze zikola Amerika bwe zikola n'ewalala nga kale tujja tumukyusaamu nga atuuke n'omutindo naye tujja ffe ssemateeka nga tuzingako kati ekinyamiza nti n'owakaseera kano naye era ow'e95 akulaga nti kyafuuka kiwongole tekiriimu makulu era tekirina kyekigasa ggwanga lino. Tuwulira bamemba ba paalamenti tuwulira abantu bangi nnyo nga boogera ku electoral reforms bammawo baani
ezo electoral reforms tezirina mugaso kyezigenda kukola tiwajja kubeerawo constitutional reforms. Kino ssemateeka waffe bwe kima kimotoka kyava dda ku mpagala toyinza kitereeza n'ekifano building nga nekikubafiira nekiddawo nekitereera. Olw'ensonga eyo tuve ku bya electoral reforms oba constitutional reforms tulwane kukyusa kintu kyonna kisegukkulula tulyoke tuwandiike ssemateeka omupya anaayimirira anastanding the test of time. Ekyokubiri ensonga ya debt price ezo zigenze nnyo mu nsawo z'abantu kinoomu abali mu gavumenti. National census yadde yafulumye mwalabye ebyabaddemu nga yadde mulimu ebirumira tebinnatereera bulungi naye n'ekifaananyi kyeyajjeeyo n'eraga nti ng'eggwanga abantu abali mu below poverty line bangi batadde kale ku 42% naye ng'osanga areas ng'ezimu nga Karamoja eri 84% poverty level 84%. Nosanga nga Acholi sub-region ne bagamba bali ku 63% obwavu 63 Acholi sub-region ne bagenda mu West Nile bali ku 67%. So obwavu obwo bufaanana bwe butyo tebusobola kuyimirira tebusobola kucelebratinga independence mu mbeera efaanana bwetyo. Kati trillion ensanvu ebbiri eza budget 34 za kusasula looni 34 amabanja naye ate nga ze tugenda okusolooza ziri 32 trillion 32 ze tugenda okusolooza ng'eggwanga. So eryo eggwanga libeera mu nsungu kyayita oba mu mateeka kye bayita odious debt nti mufunye loans okuva mu nsi ze mwewozeemu ate ensi ezo ne ziba banja naye ng'ate wansi ku ground bye zikoze tebirabikako. Naye etteeka ligamba singa mutuuka mu mbeera eyo mwe bannansi temuvunaanyizibwa kusasula ssente ezo abazeewoze be balina okuvunaanyizibwa abaziridde be baba balina okuvunaanyizibwa okuzisasula. So nga tujjukira emyaka 62 tufunkubire tusinziire tugambe nti abeewoze ssente lyaffe abamogeginza eggwanga lyaffe ne baleeta odious debt eyo baba basasula si ffe bannayuganda n'abaana baffe n'abazzukulu baffe okusasula ssente ezo. Njagala kubeera nga nkwebaza n'okutegeeza nti kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Gwagala olanga naffe essimu zaffe baziyawo wansi ku screen ojagera maaso okubeera nga otufuna. Kaakati nno omusajja mukulu amanyikiddwa nga Madubala abadde at training ennyo ku internet nga atadde engatto mu bulago. Oyo nno naye yagenze mu maaso n'okubeera nga olunaku lwajjo akwatibwa n'atwalibwa oba oliawo mu kifo ekitali ekitanabategerekeka bulungi. Then ate ye Senono Dennis oba Dennis City Flag Raiser wano oyo olunaku olw'eggulo yagenze mu maaso n'okubeera nga alabikako ate ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bamuta ababadde bagenze mu maaso n'okubeera nga bamukwata. Ebisingawo awo tubisinkane mu stories zaffe endala nga bwe zigoberera. Akuuma atakuumira mpeera mbaagaliza bisinga baana ba taata. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.